Ate Katikkiro Charles Peter Mayiga atongoza Olukiiko Oluggya olunavunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda erinavunaanyizibwa ku ttaka olwa Buganda Land Board ng'omukolo gubadde mu Bulange e Mengo. Abasabye okulondoola ettaka ate babeere beerufu. Katikkiro Charles Peter Mayiga Olukiiko lwa Buganda Land Board Oluggya olukulembeddwamu Ssentebe Francis Kamulegeya atongoleza mu Bulange e Mengo. Bano abasabye okutambuza emirimu obulungi n'okumaliriza ebibadde tebinnakwatibwako kisobozesa okuweesa ekifaananyi kirungi eri Obwakabaka. Manyi bw'oba okola emirimu gyo nga gigenda bulungi na gino egyakabaka gikwanguyira. Yeebazza olukiiko olukadde nga lukulembeddwamu Oweekitiibwa Martin Kasekende olw'okukuuma ettaka ly'Obwakabaka okuzimba amayumba agali ekigo ne ssentema n'enkola ey'ekyapa mu ngalo esobozesezza abantu ba Kabaka okufuna obwannannyini ku ttaka. Kyapa mu ngalo yagenderwamu kunyweza bantu ku busenze bwabwe kubanga ettaka ery'ekibanja bw'oba olina emirimu gy'okola tugambe n'oyagala okugenda mu bbanka bayinza okukuwola ku kibanja naye bakaluubirirwa n'ababbanka ezo baagala kyapa. Wano wasabidde ekitongole kya Buganda Land Board okukola emirimu obulungi era mu bwerufu nga bali wamu ne boodi empya basobole okulondoola ettaka ly'Obwakabaka gye liri yonna era baliwandiise okusobola okukuumibwa obulungi. Era boodi ewummudde etusimidde omusingi kati mwe tubasaba muzimbe ennyumba erengerwa ku musingi ogwo. Minisita w'ebyettaka mu Bwakabaka David Mpanga asuubizza obuweereza obulungi nga bali wamu era n'akubiriza banne okukolagana n'ebitongole ebirala wakati mu kukuuma ebisangiddwawo n'okubikulaakulanya basobole okuyamba abantu ba Ssaabasajja. Tuzze Kabange nga tweyama tugenda kukwatira ddala mu nsonga enkulu era mu kulungamizibwa okwayenyigiramu ne omumyuka asooka twabakubiriza wabeerewo enkolagana wakati wa board n'abakozi ne bamanager n'abakozi ne bamanager wabeerewo enkolagana kugamba tusobole okubeera nti ffenna tusika tuzza bumu. Ssentebe abadde Kasekende yeebazza Ssaabasajja okubassaamu obwesigwa ne basobola okuweereza era n'asaba ababaddidde mu bigere okutambuza obulungi emirimu. Njagala okukakasa nti sirinaamu nkenyera yonna bwe wabaawo ekyetaagisa sebwamwekoolawe. Kamulegeya nga ye ssentebe omuggya yeebazza Omutanda olw'okubawa omukisa okukulembera ekitongole kino n'asuubiza nga bwe bagenda okukola n'obuvumu okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Kyenzudde era kyendabye nti tulina omulimu munene nnyo abantu mu Buganda ne Uganda okutegeera obuvunaanyizibwa bw'ekitongole kino ekikola emirimu obulungi ennyo ekya BLB era omulimu ogwo tugenda kutambula nabwo nga tutambula wamu n'abakulu abakola mu kitongole ekyo. Ronald Kakooza yakusakidde Greyino. Naffe tukyekomenga. Tugenda kuddamu tuwummulemu naye enkya agenda maaso n'amawulire gaffe agabuutikidde tovaawo.